Abatuuze Lungujja Kosovo bali mu kusattira olw'omwala Gumazeeko Emirembe. Omwala guno eno gusangibwa mu zooni ya Wagaba ku luguudo olugenda e Lungujja Kosovo era nga guyitira wansi w'oluguudo olufulumiramu ku luguudo olugenda e Wakaliga, Nalukolongo n'ebitundu ebirala. Bw'otunuulira omwala guno eno nga tegunnasala mufunda nnyo ate nga n'abantu baguyiwamu ebisasiro. Kyokka ate abantu bangi abalinaanidde omwala guno era nga abasinga bakakkalabizawo bizinensi zaabwe ng'omuli mobile money, dipo z'amazzi, amaduuka g'engoye ne bizinensi endala. Twafunyeeyo omukisa ogwogerako n'omutuuze omwami amanyikiddwa nga Katende n'annyonnyola ensonga eziviirako omwala guno eno okuwaguza. Katende Amosi Medira Lugave ngawe mulaba wano tuli Kosovo Lungujja Kosovo ku mwala chairman waffe ow'ekitundu bamuyita chairman Abe, naye ensonga z'omwala guno omwala zitutawaanya nnyo naddala ffe abantu ab'e Kosovo abawangaaliramu. Chairman baffe tebavuddeeyo nnyo kutwala buvunaanyizibwa kukola mwala guno kubanga ekisooka amakubo ekkubo ndowooza nga bemuliraba ekkubo nalyo si ddungi lirimu ebitulituli ate enkuba ng'etonnye wano wonna wonna wajjula amazzi. Omwala guleeta amazzi nga mangi oba kiva ku bufunda bwa mwala naffe tunakitegeera bulungi. Mwami Katende yagambye nti omwala guno eno baaguzimbanga mufunda nnyo ekireetera enkuba weetonnya okuba nga we gujjula amazzi gadda waggulu waagwo. Mu ngeri y'emu yayongeddeko n'agamba nti obuzibu bwe basingira ddala okufunamu mwala guno eno enkuba bw'etonnya tebakola mirimu gyabwe anti olwo amazzi gaba gaasaze nga tebalina bye basobola yiisa kigere. Ate n'agamba nti n'ekisinga okuba eky'obulabe gwe mwala guno eno okubomola oluguudo. Otegeera ati nga bwe mulaba oli kasasiro ali wali ku mwala awo amazzi gajja nga mangi ne galeeta akasasiro oyo ne gamukuŋŋaanya awo n'ava nga mulungi gafulaadinga wano wonna era abantu bakoseddwa nnyo olw'omwala guno kubanga ebiseera ebisinga omwala guno gugenda ne gujjula ne guyingira bizinensi z'abantu ne gukosa ebintu byonna eby'abantu n'oba nga wateeka emmaali yo wansi naye emmaali n'osanga nga amazzi gagiyingidde yonna nga yayonoonese. Okutegeera oba ekijjo naye nga tusaba bekikwatako bonna batuyambe batukolere omwala guno. Olowooza omwala gunaakolebwa n'oluguudo lujja kukolebwa kubanga omwala guno ne bakola oluguudo ne baddamu batya nga bakola oluguudo omwala gusigala gudamejinga oluguudo. So bandi tusoose ne batuyamba ne batukolera omwala then ne balyoka ne batuyamba ne batukolera emwala. Mwami Katende yagasseeko n'agamba nti amazzi gano eno gagenda mu mayumba g'abantu. Katende yakubidde omulanga kyeyamani waabwe atwala ekitundu ekyo ne bekikwatako bonna okubaddukirira ku mbeera y'omwala kubanga ebatidde emirimu gyabwe mingi. Kubira omulanga buli yenna bwe kikwatako buli omu ali eyo nga akwatiddwako like nga obuvunaanyizibwa wa kugira mwala batuyambe batukolere omwala guno kubanga tuli bubi ekyamazima. Abantu bakaaba eyo munda, abantu emali zaabwe ziyonooneka, ssente bateekamu nnyingi ne bafiirwa ebintu bingi otegeera olw'omwala. Era tusaba bekikwatako bonna bonna batuyambe batukolere omwala naffe tubeereko bulungi ng'abantu abalala. Sigadde nze Katende Amosi. Sigadde nze Babirye Barbara ku lwa MRU TV.